Bandi n'obulwa n'okubeera ng'olaba yes stage kale Kasirye tugende wa Kasirye nenze ndowooza eky'abantu waliwo omutomu nga ye style ye nga kyekikola performance ye ekintu nga wekiba kize kiri organized nze ndowooza tekirina buzibu naye maybe bano bagenda bajja ku kyo kati era neyazze yaleese akajagalo yabadde aleese eki ssente oba ontegeera kyendowooza nti tusobola mu bulumi obungi nga tuli baddugavu tusobola okukireka mu bulumi obuki obungi lwaki ate tukirekera mu bulumi obungi kubanga tekyetaagisa tusobola kyewala olaba Simon kye tulina okukkiriza kiri kimu mujjukira Sindi we bamuyita ayimbire beene abantu abasinga ne bavaayo ne bamucriticizinga Sindi mu kuvaayo mu defense ye yagamba yababuuza nzijenga bwendi oba nzije mu ngeri endala abategesi ne bamugamba jangu nga Sindi kati bwajjanga Sindi olwokuba tetwamanya byali bokutegeka ne tubanga abantu bakola ki bakrashinga olwaleero eriyo omuyimbi gwoyita nga ye okimanyi singa omugamba jengo omulala atajja kola kitajja kujja tosobola yita Ariel Skin ku performance era ye bakugambirawo ti kijja kuba wekiti naye era bw'otunuulira nti organization yabaddewo sigamba nti ababe bayise ku stage kuba n'abasingo balaba babadde wansi okitegeera kati sho nnyingi ezibaddeko nga tekuli na bayimbi balala naye ate abantu ne bajja ne bakola ki ne bajja ne bayiikawo ezimu ku factors z'entunuulizi zenyiza okwogerezaako ze show y'amayinji ekisooka mayinji alina katalogo ennungi y'omu ku bayimbi ba Uganda abasinga classics ez'akabi ekyo tetusobola kukijjawo amayinja yafunamuko ebizibu n'amala ebbanga nga tali ku stage kati abantu bonna abadde nga bamumiisinga abamu nga baali batya n'oku-associatinga naye bonna baba bakomawo ne bamulaga omukwano ogwo mu kaseera ako yensonga lwaki tusobola okunnyonnyola nti n'okuba nti y'omu ku bayimbi abasinze ofuuyibwa sente ku stage ekirala ng'omaze okuba ne katalogo ennungi bwodda oyina okumanya attention eri luddawa attention kati erinnya ku social media abantu bakola ki balangirayo mayinja bwakomawo e Uganda omu ku bantu beyakwataganako nabo bulungi yali alien skin era ne bajja nga bakola trends zaabo ku social media bulungi era mujjukira nti n'olunaku alien lwe yagenda mu live band performance ezo walabanga content ya trending okumala ennaku 3 era ndio ku stage mayinja kenyini yamugambye nebaliza abaana ba fangoni aba online kitegeeza yajja n'akimanya nti we sibadde social media kati factor nene mukola ki mukola ebivulu era najja n'abanga akyembulesinga nyimba nyingi ezitujjukiziddwa nga tubadde twazerabira nozerabira mayinja y'omu ku bantu abasharinze quality practices nti abayimbi babeera mu performance babeera mu practices zaabo nga beetegekera ebivulu naye ng'olaba ebivaayo tebinyuma ne mayinja buli vidiyo ebadde evaayo ng'alina oluyimba lwagezaamu ng'erina kusika busisi muntu kujja ku Serena kati bwe tutuuka ku kiri ekyokuba nti abantu batandise okuddamu okwembulesinga abayimbi bano abakadde kuba buli we bajja ku stage tebaba disappointinga nakyo olabira ddala nga kikola ki nga kikola finally nange nga mmaliriza ku nsonga eyo nja kusaba abantu ffenna abafuna mu ndongo naddala bagifuniddemu ebbanga ddene ng'ebagasseeko tulowooze ku kintu ky'okuzimba ku venue tetugenda gijjamu bojja nga tetugizzaamu nja kubasaba tulowooze ku kintu kya venue kubanga kati kuno kuba kufiirwa nti ojja kusanga nga papa yagoba osange muyimbi ky'omulala we yagoba amayinja yagobye kitegeeza kabonero abantu ke bali mu tulaga nti VIP audience ekuze kyo kitegeeza tuba tuteekeddwa naffe okukola ki okukula nayo Kasirye mu shows ezigobye ku Serena band music yagobye ku Serena nekikukusibwa nti band music yakola ki yagwa kyekitakolebwa mu butuufu mu band ekya band music yagwa kyogerwa muntu nga tamanyi era nga tanoonyereza bw'obanga obeera ku mikutu naddala kati egiriko ti social media ekola nze olunaku nsobola okulaba challenges ennyimba enkadde ezo eza bandi nga zisinga ezaffe eziri current nga mpitirivu ng'ate abaana abazituddemu bato ng'olaba omuwala muto ali myaka mito ng'alukoze ki ng'alutuddemu kitegeeza genereyo teyagwa genereyo just yeetaaga abagirimu okumanya nti ekyali y'amaanyi ne basigala ne baginwereramu kyova ebiseera ebisinga nnemera nnyo ku kalo Nantongo nti nweze ewantu awo eri gye baagala okulaga mulagana wa gye weekukuutiriza nti eriyo ekiriyo wano weewasinga ate ne audience yawo giraba ekola ki eri loyo kati bano abagirimu balina okumanya nti ensi etambuddemuko katini nedda ku mikutu nagino egyaki egy'omutimbagano najyo babeere nga bateekinga advantage yagyo n'okwongera okugoberera okukakasa nti genera yaba ekyali y'amaanyi abagenda okugisuula be bato abalowooza nti yagwa bayimbe ebitakwatagana
ne singa nabo banakitegeera n'abakulu ne babawumbawumba ne basigala nga bali mu layini eyo nga bayimba generally ekyasobolera ddala okukola ki okutambula. Bandi music tagwangako era ndowooza kiba kirabyeko mu evidence eya numbers ku mitimbagano ng'abaana batrendingisa ennyimba ezo ne ku venues ennyini nga bagobya abantu. Kati tusaba mwami Keti oba Yasinke bateekereyo ku mukyala Sophia Nantongo. Tukakasa nti ajja kukola ssente. Mutego obumasu tegakama. Kugambye anga kati atujja kundabira Gomesi n'ebitengi ninamagwa ku meme. Bebalina ekyekumi abo. Kyekumi n'etaano be bakifatta. Omukyalo oyo w'ekitengi atukoledde olunaku. Kati be babadde nno audience nga beenyiza eri nga tebalina kigato. Be bakifatta kajiko nattabula. Kale katusooka ompe ku Misa Semakula obubaka bwe then obubaka wa Prime Minister Mama Nabbanja. Yagambye naye kirabika ekiro mutunyumirwa